Owulya sound? Okay, ku Celebrity Track Extra yojiyo gambo otyo mulungi atulabona ko lwalero Councilment oli bulungi bwakedde olunaku lwakuna inaku z'omwezi 28 ng'omulamuzi wa kooti eno yatusuubiza nti tulabike nti olunaku olwalero tujja ku kooti okuwulira omusango gwa Alien Skin era ng'akomeza olunaku olwalero bwe twali wano ku lunaku lwa Monday. Kinajjukirwa nti Alien Skin okufuluma kooti okuva wano yavaawo mu byokwerinda eby'amaanyi abawagizi be kyabalegga mu kwebuuza omuntu waabwe alazeewa era bamututtewa omuntu ajjidde mu baasi ate n'addirayo mu kabanga lya poliisi Kadenge werekeddwa abamilitale abatwaliddwawa. Kyensonga lwaki wenyimiridde wano abawagizi ba Alien Skin bakedde ddanga nga Najibu watambuza kamera awo okulaga embeera nga bweri abawagizi bakedde dda ku kooti wano okulabika nti babeerawo nga abajulizi ng'omusango guno guluzamu okuwulibwa olunaku olwaleero era ttiimu yonna yazedda era wenjogerera ebyokwerinda wano ku kooti binywezeddwa omulundi guli tebyali bwe biti mu kusookerera ku makya naye wenjogerera essaawa zino poliisi ebyokwerinda abambadde ebyambalo ebya bulijjo abambadde ebyambalo bya poliisi n'okulabika nti baleetawo okulabika nti obutebenkevu ku kooti wano batuuse dda okulabika nti bakuuma wano ku kooti okwewala okujja akajagala akayinza obeera mu maaso awo nga kava either mu bawagizi oba omanyi mu kaseera nga kano nga omuntu azze ku kooti ng'asuubira abantu okulabika nti babeera wano abantu omuntu okubanga ateebwa babeera mu kutya babeera mu kweraliikirira era n'ebyokwerinda okubanga binywezeddwa mu kaseera kano. Weewaawo security yo bweri tetujja kugaana naye abantu abasinga bakubiriza bannaabwe okulabika nti batukuuma obuntu bulamu n'obutebenkevu nga bazze wano ku kooti okulabika nti bazze kuwulira omusango gwa mukwano gwabwe okuleetebwa mu kooti olunaku olwaleero. Weewaawo njaba ntambulamu katono nnyo nfune nkwate mu ku bawagizi abazze olunaku olwaleero nga bwolaba nga bwe nkugambye nti security yo etansa okulabika nti erawuna eyingira mu bantu yandibanga essaawa yonna egenda kubanga egoba abantu okuva wano ng'owulira obugombe bwa poliisi obunkenke butansa okubanga bweyongera mu kitundu kino simanyi lwaki naye obunkenke butansa okubanga bweyongera wano gw'omulungi atulaba ku Celebrity Track weekuumireko tujja kuba tukuweereza buli kimu ne court proceedings n'ekinaba kitambudde tujja kubanga tukuweereza buli kimu mu mbeera efaananidde awo. Abawagizi ba Alien bo batuuse dda okulabika nti babeerawo nga Alien aleetebwa mu kooti baaba bwakedde kanyumire wano makati kanvimbemuko wano Blood bwakedde anko bitambula bitya mwana nze tebitambula bulungi kubanga kibanda wange tugenda naye mwagala kibanda wamu mu mbeera yonna oba etya mu mbeera yonna tuddayo ne kibanda tusuubire ekyo nako olwaleero tusaba Mukama tuyambe wamu ne gavumenti yabasebe tumwebaza kubanga muntu mukulu naye asalawo kuba musajja muyimbi ate ensi ye talina nsi 10 ensi gy'amanyi Uganda ne bwe yagende bwera okuyimba yadda mu nsi ye ekyo mugiso mungi kooti eri kumpi asula kumpi bamutabeerewe wanatambuza bigere kola ki kujja mu kooti lwaki abeereeyo embeera yali wano kumanda yabayise etyanga kibanda wano bamututte musajja ono bamukubanya emigo bambye naku nenkwata naye ebyo Mukama yamanyi naye fe kyatusaba bakubira ki bankubanga nga ndi awo just baleeta amagye wano eno ne batandika okuteekawo embeera ekitegeera nze ngamba Muzeeyi Museveni abantu be abagambe tebaddanga mukuba bantu nze ono muganda wange military yankuba nenge nkubira ki bakugamba ki bakuba bukubiri nga tebalina kye baŋŋambye tebakuwa nsonga lwaki bakuba nko wali oyimiridde wano just nali nyimiridde ne bankuba mu mugongo singa nali nwana bandikubye face okitegedde naye bankuba mbu muveewo ne bankuba batuuni nekuyiza omugongo Alien Skin ono bw'obanga omwogerako nga taano we oyinza mwogerako otya Alien Skin oyo omulaba kibanda waddala kibanda tayomba talwana just mpozi nga abalala be bamwogerako obubi naye nga kibanda ye waki waddala mu mbeera efaananidde awo mbadde mumisinga ki kibanda waatali kibanda waatabadde tumumisinga music we mbadde mumisinga nnyo tumumisinga nnyo kibanda wake omuntu omusigira ekifaananyi ku Alien Skin ng'omunyonyola omuntu oyinza mumunyonyola otya Alien Skin oyo
Kale yali mukwano gwange nnyo biseera byembabe nga tanayingira byokuyimba n'oyo bawunsawe oyo bawunsawe mumanyi bamuyita Julius abeera waffe wetuzaalibwa ekabalagala. Julius yalinga ku bya skate yali skini nga makanika ku piki musajja mutendeke mulungi ate musajja wadembe siraba nkwali skini nga alina omusango ku poliisi oba ku musibe bagali namala naye era guno omukisa oba ngamba ba yafunye chance mu myaka gye byokuyimba ati nze simula ku poliisi bamuwabidde oba kiki era nze natidde nnyo wangala naye yali tagenda nga simula ko dawde kwero sindi bamuwabidde musajja ali wadembe nnyo nze sikirabangako era bina bikozo okuba yafuna sente tesimayize za freedom city simaji sikirabangako era natya nnyo bina buli mbeera ku TikTok mpulya abetuma manya gali era nasoka butajja wano kumanya nga manyi oba ali eno buli omu yetuma linnya lyoyo ni nagenda okulaba ku TV nga ndaba ali ningamba ni kulwa Katonda n'ensi ye ne Museveni tasobola kikiriza nti ali ni bamukute kyemayiro bagenda kumuta musaba kyonako kitusaba bambi baluna mu biru bebe kulu bambere bakisa munnamwe gyali kyemanyi kali akawunga nkamanyi nakalyako waliyogezeyoko mama nze sirika muganda nyiza n'opama wano sawa nyiza n'opama wano bwoyogera ku kigambo ekyo yabu Katonda wange musajja sana kutegeera ng'omwana omuto omukazi bukazi talina na jinja nagamba weka chini n'ofukamira mu obadde kusanga ne sapato olinokuba nga oli mugagga okulya omuceere mama nze bamunene eruzira musigire kifananyi kyeruzira mu komera eruzira nomala kulima kusanga olya nkoko olaba ne gundi ono si papa saawa zino yegomba n'esaati gyenyambadde eno Allah akiba na Muhammad wa sunna abona n'ensekere bambi ayomba nazo kubulya kiri erusira sagana kubika baba nze nabona abate basibira wala South Africa basibira bweru ekyo kyantasa katobo ruvamu otya ne bazali liskini yakuba simu kyola nzizira kwa dendi mwavu naye nze mukama amujje neze raisi na busobozi ali skini zo musanga ali skini twesanga mu jimu wa kabode manyiwa twesanga ne alien skini yali bawunsa ninga muntu wa mirembe alien skini yali muntu wa mirembe nnyo twesanga mu jimu ne twemanya era nze amanya gange bampita Katende Kabalagala bakumanyi bulungi nnyo era naye kennyini amanyi alien bambi alina ekintu kye yakolanga mu jimu ng'atusesa kyobola beera we yakuba yiti tewewuunya sewuunya nnyo kubanga namanyirawo oyo kibanda tuwanise kale toyanza muganda wange kangwalize ebisima byokka olunaku olwaleero nga tukyali mu nsonga za kibanda aveeyo tuli ku kooti wano tukyagenda mu maaso owakakofiira soka okome wano obukofiira buno bamumbuuzizza mu episode esoose kati otegedde ebbeeyi yake entuufu akakofiira kati kali $20 ku buno obudde kuba asitanga musindiseeyo wali wansi n'akabuzaako n'agamba ka $20 oba tozirina osobola kukafuna kalinye ebbeeyi ku speedi ya waggulu nnyo kava ku 13 kavudde ku 13 kati kali mu 2 kibanda soko gye kibanda gwe ate kibanda gwe ng'osaliddeko mu bigere ate obusungu bungi twagala musajja enviri wajjeeko oli mu kigere abeeruzira beewaanawaana mbu basala akawalaata omuntu abalaga ekigere abeeruzira beewaana okukola ki beewaanawaana mbu basala akawalaata kaakalu okitegeera beewaanawaana naye nga obusungu bungi engato osaze ozireseeyo engato nazireseeyo ndabye nga tezisaana kwambalwa tuli mukungubaga unakyali waffe webale kati musuubira kyona kulwayo tusuubira kubeera na kibanda gwe naawe kyetusuubira tewali kirala kyonna teri kirala kuba twabadde tetwebaka walabadde bagamba nti kibanda mubaddewo abawagizi be naye abayimbi banne nga tebalabika kati abo abayimbi bwe muba mwagala okukakasa naawe bakukwate tulaba n'alinnya ku kooti abayimbi kyensobola obbagamba gwe wenna atabeereddewo kibanda boyi gwe kyomanya tukulaba
kamera zikulaba ziraba era ne wano zitambula nti ono zitambula nti ono waali ono taliiwo era gwe bwoba oli mu kasonda kolayo akasango ojjategeera nti tetuliiwo titwekwese toyanzege isimami jagulo ate alabisa bulabisa isimami buladi mwana kibanda tuuka sawa mekanga tatuuka kibanda jakyo bomanya tubere bakakamu ndabye popi eyingiddewo wano ekiri tubalabe naffe naye tuli bakakamu kyobomanya tumulinze mukumi obukakamu tukume bukakamu tetulina mbeera yona gye tutondawo wano just tumulinze azze bamugire bamuli akawaani sajja tetumwagala nga bamutadde mutegese ku pate bannaye miko omuntu wamwe ng'ateeredde gwe naawe omanyi bwe banga okubaawo kwa kibanda kiringa nga okuzaala mwana okategedde tusazaala mwana gwe nobeera ngaoli munaku era okutegoka kapate nosanyukamu masavu bakiggwa anti waka wawali wagulo tambuza bigere just nakayimutwalya ku bigere nteri kulinya motoka teri byakulinya motoka ebyafu bimanyi byababanda kale buladi tano kankute weewaawo ensonga bwe ziri tukyali ku kooti wano tuli mu kulabanga abawagizi ba Alien Skin batuuka Jobless Bilionia atuuse ugamba otya obadde ogenda mu nonivi kiki manyi lwojjo obanga agenda mu nonivi ajasibweza embeera zange mbeera ki eriwo muganda sirina maanyi era okimanyi maanyi matono naye nga kibanda kusala ze nasabye ekiro kya leero sisabaasaba nina ebintu byenkolako ennaku zino nga byanjawulo mu bulamu bwa bulijjo naye nga ekibanda leero ndi shuwa bannanga amazima googerwa omulamuzi atubeere wa kisa ye Katonda ali wamu naffe kati Katonda yabasinga kati ate omulamuzi atubeere w'ekisa kitegeeza leero zigenda okuba saa 9 nga tuli mu bibuzibuzi bikokokoko mutegese eki mutesetesi ente ziri 25 kabira ezisaliddwa ezannabasere we ziva mu lufula ziri 4 pati egenda beera wagulawo mu kabira wiiki namba mpaka ku Nkwakyo festival teri kuddaka nga muli awagulawo awo tusuubira ki olunaku olwaleero naku olwaleero nze nkimanyi kibanda ajja ne Julio era bagenda kuteebwa tetulina bawagizi bafuka ba Luganda ebyo buwagizi twabiteeka ebbali kati tuli ba Luganda mama wa kibanda yamala gasala mu kamera beebo amalumangi abaana malumangi kyova kati babaganye n'okuyingira munda nabo bayita manyi kyebeesembereza naye nga abantu sokubako obugambo obubawa abawagizi ba Alien Skin abawagizi ba Alien Skin temuggwamu maanyi era kibanda mugenda naye okusinziira nze ku ntegeere yange n'ensaba yange n'omulamuzi agenda ali mu musango guno kyemmanyi atwagala nnyo ne Alien amwagala nnyo agenda kumuta olwaleero omuwagizi abaagala nnyo omulamuzi taba na sayiri aba muntu w'abantu nga bwolaba omukulembeze so genda mama Bosi gwena mukasa tonteka mukamera nga gwena mukasa nja kuteeka butu kubigere gwe genda maso najibu Frank amajango bo manyi gwavuma Alien tonteka mukamera yo man fe tuyina bizibu byaffe ono yange ono siya na mukasa ani ajangalanya mama wange so bwabagwe tonteka ajangalanya mama wange tonteka mukamera bananga sinze na mukasa ye bafaanagana fe tuyina ebizibu byaffe tuyita mu bintu bingi abavuka abantu balina ebizibu byabwe mbasaba ekintu kimu mwenna ngenda basaba ekintu kimu tusooke tuyingire wali kubanga n'omulamuzi eyinta natuuka mulaba tebannagulawo baba tusanga batte bagenda tuwa Alien mbegayirira mbasaba tusooke tuyingire wali tusibume empisa tuyingire mu kabira ako mukalaba tuyingire awo bwe tujjwa tugende wabbajjo mu mutima mulungi mbasaba busabe mwenna abagala Alien tubaagala nnyo abanyivu tubeetondera betwabogola tubeetondera naye tusooke tuyingire wali mu mutima mulungi kubanga bagenda tugaana bwe banatugaana singa batusanga embeera eno eriwo situation eno tebajja kumutuwa naye bana abamutuwadde bajja muvuga ate bamuzeeyo bamulete buleesi nga mukimanyi ekyo tulina okugondera kooti tugondera amateeka kooti esigala kooti
tugondera omulamuzi tumusabe ekintu eki Bana badde no bonna. kati bwebata nasindika batali Asi yeye. ayina kugira mu basi Najibu jangwe no. ayina kugira mu basi tuyingire wali soka tudde wali Zamujira ba. soka tuyingire wali Bayingire wali mu kabira. Bayingire wali mu kabira. abatakwata mujja tuyingire wali oba bawatakwata Najibu oli wasikula ba. taliimu naawe yagira mu ya prison eno polisi ayina kugira mu polisi Jangwe. eno ya polisi ayina kugira mu polisi Najibu jangwe. mubadde ki soka tuyingire wali mbega ya masaba abaana baddeeri abana obuzibu tuyina nti abaana basinga bonna balina kamera naye mwana talina kamera tuyingire wali eno situation eno tebagenda Makwata nkona yo. mujja tugende forfiga bajja kugoberera Embeera bwetyo bweri tukyali ku kooti wano bannaye full figure agezaako okulabika nti embeera giza mu nteeko wakati nga tulinda alien skin okulabika nti yajja muganda wange ono yakulidde ebyokuteekateeka abantu okubeera ku sayidi emu era n'okukuuma emirembe buladi wange ono era asazeewo n'agamba abaana beefuge leero tusaze okukola tya tugenda kuuma mirembe tetwagala bakozi bafujjo tetwagala balina bigendererwa bitali ku Fangoni Forest tetwagala bajjonkezi ngoze buzi naye ng'ogenda kwonoona mbeera twagala mirembe buli ajja olina okuwuliriza kye tukugamba tozoleya towakana kubanga ffe twagala boosi waffe aveeyo mirembe bw'obozze wano beera mukakamu tetwagala kuduguda tetwagala kuwakana bwe nkugamba dda wali madamu Fulfiga bakugamba dda wali kubanga ifango ni maaza tulukoze nnyo okulaba nga tutuuka wano tukume empisa tukume emirembe tojja n'ebigendererwa by'okukyankalanya wano jangu n'ekigendererwa nga kyakulumirirwa Kibanda era nga tuli free alien skin tojja wano olw'okuba yambadde t-shirt ya Fangoni naye ng'olina ebigendererwa bye biki tugenda kukulabisizaawo tetugenda kuttira ku liiso twagala ojje naye ng'owuliriza ng'oli muwulize nga bwe tukugamba dda wali ekira mwebale kwagala Kibanda abamwagadde mwenna mwebale kusaba era nga tusaba gavumenti etuyambe era etuddiremu ne kooti ewulirize okusaba kwaffe Kibanda tusobole okumugjayo kale twasaganye embeera wewa nsonga muzuulidde bulungi nnyo mukulu nga bagambye kuma mirembe n'okukuma obutebenkevu wano ku kooti ndowooza wa Fulfiga wano ali mu komandinga tewali akkirizibwa basigalewa tugende tatawuni bwoba oli mwana wa Fangoni kale soko gye wano Najibu ensonga tube nga tuzikwasaganya bulungi laba Fangoni BBS omusajja yabuzaali n'emmotoka ebyakasimuza bimanyi ono yamuguze baga yoyo ani bigambo nga byayitinga nyaawo nti ate emotoka agibanja simayagala ki tugende wano munda nobody dogoda tugenda kukola tugenda munda tulabe ensonga yaguza alien emotoka agamba atya deshi tusoke tulabe embeera nga bweri tukyagenda mu maaso kuweereza tuli mu kibira tuli mu kulabika nti ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo ekifaananyi kyenyinza okukuwa muganda wange gwandaba ekiri ku kooti mu kaseera kano abawagizi ba alien skin basazeewo okulabika nti bava buli kasonda k'eggwanga wakati mu kibuga Kampala nga bw'owulira awo free alien skin ne bannakatemba ab'enjawulo Shamian Chawa msoke mujje wano bannaye msoke mujje wano mbeere mu kamera ene y'obuvunaanyizibwa msoke muve mu kamera ezitali za buvunaanyizibwa kaakati abange kanyire mu makati
oli muwanvu nnyo ono tulabisanga abampi nedda ono simu gamba mbu mumpi bebana abaana alien babadde alabirira abadde alina abaana abato balabirira kati omu kwabo yoyo ndabanga agenda okukuba ndabanga alumba gavumenti eriko nze nno nze luupu tokimanyi luupu leader of opposition mufuupu presidential advisor just the acting prime minister muki mufuupu era nesimbi omufuupu ndi MP nzajjako Magogo Buyende district Buyende naye nga embeera eri wano baganda bange tuvudde mbyokusaaga alien skin akomawo leero mu kooti kutwali wano ku Mande ne bamuzaayo olwaleero nga banabitone ndabyo mwemuli ekikyenyamiza ennyo abayimbi abaddwa mu doketi ya alien skin tebanakulabika nnyo mu kaseera kano nga banakatemba ate mwe muzze ne mubeerawo kino kitegeeza kikansokerewo. First of all nyinza okugiyita enkolagana eriwo wakati kamveko bali ewaffe ne alien skin muntu waffe nti kuva mu video y'obwenzi awo naona nga yakajja tuze tukwatagana naye so mu mbeera ng'eno tetuyinza kumuvaamu. Then secondly kubayimbi okubaawo nga bamubazwala tebazze nyinza okulowooza nti bya mirundi 2 bayinza okubawo abayimbi abatazze nga baliyo nga balina kye balwana okulaba nga alien skin avaayo. Omayimbi ya mirundi 2 you can appear physically obutabeerawo naye ng'olina kyokola wakati buli omu amanyi gasobola okuteekamu gakola ki kati nze amanyi gensobola okuteekamu embanga nsobola okujja ku kooti ne nteekawo embeera ne mpisayo eddoboozi lyange kikolera alien skin okulaba nga ava if my voice can add on nabawo mimbi atagenda kujjalo naye nga alina kyali kyasobola okwongerako ate n'abatamwagala cause it's two sided era nga bo basanyufu bagamba avundireyo ebiri industry witambula ng'ali mu space yaabwe naye ng'ate n'ensi tuli miliyoni 45 buli omu niwabeerako n'abawagizi ba miliyoni emu kuba ne oba otegese lugogo eyo tosatekamu bantu bawera miliyoni tosobola kujjaamu nga tebalina we basiza kati olwo miliyoni kitegeeza abayimbi buli muyimbi nabako ne miliyoni emu oba emitwalo 5 gamumala aye ne tuba n'abantu ffenna nga abanjagala divorce bakwagala baagala ono tekirina sitaani so nze ndowooza biriwo ebityo wala batazze nga tebamwagala n'abatazze nga balina kye bakola. Owaye papa gwenga gwe ensonga eno gyozigirako ki wakati nga tulinda alien skin okujja mu kooti? Ensonga mukulu gyayogedde entuufu nnyo nti ekumi terikyawo omu ate ekumi terisobola kwagala omu nti then ife nga ffe omanyi waliwo abamanyi alien skin ng'omuntu omubi lwakuba tebamutuukangako naffe twali tukirowooza munnange naye by the time we yatuyita mukola twanga twasokola video y'obwenzi yatuyita musajja ali friendly ali welcoming ate valuing so kati bino byonna byali nti oyinza okuba nti wakabuli ghetto bwetyo bwebeera okubeera mu ghetto ng'olidinga abaana ba ghetto olina okubeera n'ekintu ekirala ekikubeeramu nga gwe nti olina okulidinga abaana abalwanyi abakabuli bikiso kati ebyo byonna alina obikola nga leader wa ghetto so abayimbi bonna abatazze bambi waliwo oyinza okuba nga toze nga tomwagala bambi wakube mutima emirundi 3 ogambe lino okomera ogambe at least opostinga free alien kubanga kino kye yakoze kya buntu kubanga kye yakoze kyennyini kino kya buntu omuntu omulala yenna asobola okikola olw'obulumi bwalinako ki ku mutima mulimu okufiirwa omuntu we jaswa ekibeerawo nti naawe nga gwe omuntu ali eyo otasobola kukyogera oyinza okuba kikulumirayo naye ate omuntu alina voice etuuka mu bantu asobola okyogerako n'alwanirira abantu at least voice netuuka mu bantu kati saino tukimanyi nti osobola ogenda mu ddwaliro omuntu nekino ne bibeerawo but why because of alien skin yakyogeddeko. Yes sir. Kale tuyanzeke kambagaliza olunaku olungi kusendeza Facebook nalabye ogamba Facebook ofuna sente ngenda kujamba somese bayira mulowooza nsaaga ndabirabye mulowooza nsaaga ne Facebook esasula sente mu Uganda wano esasula sente nga gundi yakyanga mambo soka teka mu admin wo America tewali bya admin mu America nze nga ndi wano ndi mu America ate admin wa America bansasula ku DTB ya Uganda manyi njogera nga asaaga nenga bya ddala ne banvuma nenga ate kati kyenjagala kiri kimu musigale nga mukiwakanya nze nga bendyamu wakanya ffe twagala kwera muzivuge na olwana twigiza ne tulia tugula range nga baga mati bade njagala musigale nga mukiwakanya nsoke ndiemu ani ngamba tukikiriza ne onatugamba omwako ogujja mukikirize ne tukifunamu bagera gamba atwale katutugamba Facebook monetizinga ina nze monetization naye tifuna ko ne waloze bayita
bayita in-stream ads eze bateekako ku Facebook. Ani mulimu abafere babisindika bigira ebyo nabyo byakwegendereza naye tujja kulaba akaunti yamu kati nze mu Uganda nga wala Palasont yaleta TikTok kati nze mu Uganda nze nalese monetization ya Facebook era owali omukyalo kuva Kenya yankubira essimu naŋŋamba otamanyi luzungu divorce wayogera limit nze manyi Oluswahili najua Kiswahili naŋŋamba njogera Kiswahili naŋŋamba nti divorce from Uganda njagala gwabeera omuntu asooka okumonetizinga Facebook ki mu Uganda era bwe twava ku ssimu bwe tuti ne mu meeting atwali ku Serena Kigo yajja Uganda ne twogera natongoza nti am the first era n'ekiwandiiko nkiyina nze na Uganda asoose okulya ku ssente za Facebook ng'eri monetized mu Uganda nga sibigamba nti bya admin mbali mu America nga ndi wano nno divorce kano kankayisewo abana fe banamala tuse bali katukoleko interview akole sitole ono yaliko tata Jona by the way kati twagala tukakuda muzanye sikita kati gobere Jona mwagala kunteekamu obere Jona ntutandike ddi sika misango jiggwe kati bwe jiggwa kati ate bwe tukwata skiti nga zonna nziteeka ku page ya nze siina buzibu tugabana tugabana tufuna ebitundu 7 nofuna 3 wetukiriziganya nga tukola tukole betusi nze kanfune 7 tufuna 3 gwoyiyo tuwandiika tuzanye nedda muteekemu nnyo nze nfunemu naye nga tugenda zanya naye tata Jona yali atya tata Jona yali mulungi nakuba ekikono niga ase wankuba kikono nakitegeera ng'omuntu twayogera wangu wajja nongamba nange naffe twagala shininga nengamba bano batoto ono ye toto bano batoto balina okushayiningako kambayo kuki masanyalaze era nembaleka yali mulungi nga ali international nga abasinga omulaba babeera mu America Massachusetts babeera Massachusetts nekino kigamba Dallas Texas not Texas mbimanyi temade gamba zake namba yo ya mango yes walogaya yakulaga abantu ndi mukulu jako kuboli gwe secho si kyabukulu walogaya yakwagala Sweden ono mugambi walogaya kwa sina namba ya mango ku live ku TikTok sina namba ya mango bisimu kumanyi mugane kasia ani gwe manyira namba ya mango zinajijjawa Chimala.